amanya gange nze Mawa Haruna Kalugo nga bulijjo omulungamya w'eggwanga. Balamusizza mwenna abasiraamu nembebaza okusiiba nembakulisaayo nemuyidi wadde kubakulise webalinye balire ddala naye bino bintu byansi emmere kibanyakoddeku kati era kati tufaanagana fena tuwankulya nga bulijjo. Nze Duncan mu mboozi mukati atugenda tutematema ensonga nga bwe zitambudde mu wiiki twaliyo n'onyumirwa oba n'otuwabula sive tukaba tumikiridde naye bwe tuleeta n'olaba nga tulina wetukyamyemu nawe oli waddembe okuteeka enteesayo mu komenti awo ne tunyumirwa ekintu kino ffenna ffenna. Abasiraamu bakulisaayo mulidi mwe bali okusiiba nebakuliza mu okusibaliza ennaku omukaaga ezisigaddeyo ate ndowooza musandi agadde embeera ekyuka tusobodde okuba nga yavudde kuwenge tabuddemu nenkubaza Faruku kubanga watuse ku yidi kiwakoze kyamaanyi nnyo naye ndowooza biwalidde kati okyabirina olabye omutima omubi nze nakyaginza essimu nejjula nze nakyaginza essimu nejjula amanya aze mulwana Adamu abangi gwe mumanyi gatoka kwa barabara atoke mu barabara kayimba ako toka kwa barabara besijamengia toa muzeyi wake ndi munakyukakyuka kuguno omulundi tusooke naggaba nnamba kuba we tusembayo eri abantu tebafa Duncan tutandikirewo Nze Duncan wo enamba y'essimu enamba yange 0772 Kagabye ya WhatsApp muluma wa. Naba nayomba mu mboze. Jagabye. Jagabye ku WhatsApp. Naba nayomba mu mboze. Jagabye. Ati kati bino ebintu bagikora kumuki. Abantu abasiyate beja kuma bayogera nabo. Bego kati ngazi benyira bali jogera ko nabo. Njagala abagwe nambe yebwe. Taina. Baja kuweleza yemo nyine atambula. Wa simu ya good day. Baby we. Namba simu 077 00702 5727 ati ine namba nganya namba uli mu bi mundi munda business namba ni nemo monsi 0756981661. Okay. Zeyi yalayidde ensonga omukolo bagulabye. Omukolo saagulabye kuba saagala balimba ne kitadeko olw'ensonga bannayuganda abatulaba abali ebweru abali mu kubonaabona abadduka eggwanga lino lye tulimu eriri mu katuubagiro k'okugwira ddala mpaka ku zero obanga pulezidenti agenda yalayidde ekisanze ekyokusatu nga nakyo tali shuwa nti kyakutaano kyamukaaga nga yalayidde nga takoze kyamukaaga ye yennyini akimanyi tali shuwa nti nabulidde ennaku nnyingi nnyo nabadde nawe ntambula nga mpulira bannaddiini bali awo basala bajjaguza munange pulezidenti waffe nentandika n'amaziga ebyengenge bijja omukyala nambuuza nate nemukasooda mbuuza lwaki ebyengenge bijja nimbulira ennaku ku mutima nga bannaddiini abakukuutivu bali mu kusabira pulezidenti atawangula pulezidenti nga n'ekiro ekyakeesezza bannayuganda babadde babakuba emiggo bayingire mu nju kusaawemu ng'enkoko nga bannayuganda bali mu makomera bannaffe balemadde bannaffe obulamu bwabwe bugenze naye ng'omukulu ali mu kulayira ate ng'akozesezza biliyoni za ssente kwegamba nga bannayuganda balinga obugabi obuli ku ttale ng'empologoma zensiri ekkololo nzo zikima bukimi bulamu bwa bugabi kwegamba okulayira kwa mwami Museveni sikulinamu wadde essanyu wadde era sisobola kugamba nti mwagala nti congratulation mwami Museveni ekyo sikisobola saagala mbali tugenda kudda ewuwo David omusajja agamba okulayira ogamba otya kiyama
embeera yoneddeyo ngerinno bodaboda mukole mudde bwabwe afa agenda nga tukole kubanga fudingi abufuzi nze nga nzoowa kati ze kyenyinza okusa kyekyokka nti ate emirimu gyaffe tukole kubanga kwokulayira yamaze wakubanga kimubunyisiza nze nali simanyiiyo omuntu wakeera kumakya nakwala omukazi ne bakkanya ne bakola embaga ate kumbaga ndeeta ab'amagye ekyonna kyebuuliza sobola kukuluka mu Museveni ate kati omukazi nga wange kindeesa ab'amagye bakomu embaga omukazi owange ab'amagye baba naye omukulayira kw'omukulembeze kwenasoose okulabako nga munnayuganda akubamu nga talina no kyakoze naye ngaali kukuba watambula ddala Museveni kuba omuntu ogera webaga nti balwana kuleeta mirembe ndowooza emirembe gye bali bategeeza gyegyemiggo mawa ensonga oziwulidde ensonga nziwulidde naye era nga bulijjo wenzira okugamba abantu nze ndiwo okulungamya ng'enjendika ebintu nange ebina bwe mbirabamu nze ndi musajja asaana okulungamya eggwanga okulayira kwa pulezidenti nze bampita Mawa Haruna omusajja wa FDC sigololanga mu Museveni ne bw'abanga yalayidde essaawa eno nze nzikiriza nti ye pulezidenti oba yalayidde mu bubbi oba yalayidde mu bukyamu kubanga nze ndi muntu atagamba nti omuntu mwogerako olw'okuba nina obusungu naye omuntu mwogerako okusinziira ku ekyo ekiba kiriwo ekitambula. Museveni essaawa eno alabika nga bw'olaba omugagga asobola okuba nga yabbye bubbi essente naye olwedde abaki abamugagga n'agula emmotoka n'abayitako g'osaana okanagamba nti sente yazibbye naye nga yakoze eki yazifunye. So kati essaawa eno Museveni oba pulezidenti yalayidde oba yabba oba teyabba oba yayitawo mu bukyamu nze nina endowooza nti pulezidenti waki anti oli agamba tayinza bisanyikira bintu ebyo olwanda bwagamba anti kyegambye nti bwe tubeera wano buli muntu alina entegeera ye ate nze nkugamba enkya n'eggulo nti mbeerawo okulungamya ekirungi mmanya nti kirungi n'ekibi ne mmanya nti kibi ate nze soogerako nti muwalana oba fitina nenze njogera ku muntu okusinziira bwendala kyegambye ni Museveni essaawa bannayuganda yabasala ensawo yakola ki naye ye pulezidenti eyakoze eki eyalayidde kati waba yamaze okulayira oba yalayidde mu bubbi oba yalayidde mutya nze nsooka ne mmanya nti ye pulezidenti era ne musaba nga mwami David bwe yagambye nti omaze okulayira kati gwe pulezidenti oba twagala oba tetwagala naye abantu abali mu lockdown ab'amabaala ab'ebivvulu ffe bapromota tukyakola abayimbi ssebo tute kubanga gwe pulezidenti w'eggwanga sijja kugamba nti ate nzire wali ongambe omusajja ate yalayidde ate yabba ssebo oba walayidde ng'omanyi bye walayidde naye nze njagala ote omulimu gwaffe ole nga munnayuganda kubanga nze nkimanyi bulungi nti gwe pulezidenti. Ekyokubiri embeera eriwo y'abantu gye babayisaamu naye omusajja yalayidde pulezidenti yalayidde okkirize nti yakoze eki manyi nze nina ekintu kimu omuntu wabaye pulezidenti bayabbye bayakutte mu nsawo bayakoze eki saawa zino tukkirize tugaane ne bw'oba mu America nabakubuuza ni pulezidenti wa Uganda era ogamba mwami Museveni sibo kiri so nti embeera yonna yonna abantu gye bayiseemu ey'okunyigirizibwa ey'okukola ki byonna byonna nga bibadde tubirayo mu kunoonya akalulu omuntu ng'onoonya akalulu mbadde manyi nti gwonoonya akalulu naye taba mulabe sibo kiri mba mulina kubanga mugamba ani asinga naye bye tulabye byonna tubirabye oluvannyuma omukulu yalayidde nze naye nja kusijja kwawukana nnyo ne Mawa saawa zino bakubuuza ye pulezidenti wa Uganda sibo kiri mukuba nti ye pulezidenti wa Uganda ffe tumusaba ekintu kimu abalala abali baga struggle continue tewali ttama saawa zino era nsaba ekintu kimu ye ng'omukulembeze w'eggwanga saawa zino atuyamba atereeza ebintu bitambula bibyewunzise ensi mukyewunzise anti bintu byanotereza mu kino ekisa anti gwe tewalaba mukulu Museveni oyo ng'agenda kulayira yalayira lwakusatu ku lwokubiri emiggo gyalinga emiggo abantu bakubwa
abantu bakola kimu nenebuuza nti lwaki omuntu akubwa ng'omukulu ogenda layira buzibu ki Munnayuganda bw'aba yazza nga ogenda kulayira agaba mu miggo biliyoni 7 nyingi nnyo era zaate tezisaana kuba bagenze ne batematema tibabalirira abantu 4,000 nga buli omu ali ku mukolo bamubalidde akakadde kamu emitwalo 7 agenda okwetaba akakadde kamu emitwalo 7 biliyoni ezo abaabala abantu 10,000 nga buli muntu bamubalidde budget buli muntu yenna akatebe akalimu otuusizza akabina ku ntebe nga gwe budget oli wakakadde kamu n'emitwalo 7 so naye ekyo tekyewunyisa mu gavumenti eno ya Mwami Museveni kakyangajja gavumenti ya Mwami Museveni eriwo okusaasaanya ssente nga tezirina kigenda yensonga lwaki osanga nga n'abako bateekawo n'obukulembeze obutalina makulu n'osanga nga waliwo ISO, RDC, ICC simanyi ani bakiso ISO, RDC simanyi RPC nga bo tebalina na mulimu naye nga bafuna omusaala naye nga omulimu gwabwe kubba amataka kubeera mu kubyo by'abapolite kati ezo ssente biliyoni 7 teweewuunya gavumenti ya Museveni terina mbalirira ng'eyonoona naddala ng'ekola ku bintu byayo ebya NRM sente ezo kyembuuza bagamba tuli mu kiseera kya COVID kyabadde kyetaagisa abantu 10,000 kati mpulya bali mu kugamba bonna bano balozimbe bagenda okulayira bagenda n'abasiba kati biliyoni za omusolo 7 zayono ate nga tuli mu COVID emirimu gyaffe egy'endongo gyasibirwa tebatukkiriza wadde okutuuza abantu 300 omwatule wano mulale 10,000 byemeka tebabitukkiriza kati ate ne bonoona biliyoni 7 ng'abantu tebakyakola abantu bamaze obbaabuwaza tebalina emirimu gyabwe gifuriizize tekikyavaamu ssente olwa COVID naye gwe n'olaga nti otuuzizza abantu 10,000 ate nga buli muntu omubalidde akakadde kamu emitwalo 7 ali ku mukolo kati kyebwa nti gavumenti ya Mwami Museveni tekyatwewuunyisa mu kwonoona ssente z'omwewo w'omusolo naddala nga yo yeeyagaliza ebintu byayo sente zino zabadde nyingi okusaasaanya n'abantu ababadde wona ebiteeka okusaasaanya era bweta pulogulamu akati omanyi muno okusaasaanya kati motoka ezo ngaziwa omuziga saasira abantu webatira kikugatta kati wabanga emotoka esoboka emotoka nyanga zikolekiriza akawonga kati mukulayira nakozesa omusango nti kubanga kubalamu olunaku obala sente Museveni zakuganja kuzibuka nozibala omwoyo nzira kumwebazaako kimuikumu yeyatumibwa yakozesa sente muganda lungamya ensonga nze nga bwe nagamba nti bwe mba ntunuulira ekintu nze ntunuulira ggwanga situnuulira muntu nti Museveni oba ntunuulidde ani naye bannabyabufuzi okusinza bwe mbalaba bakakati olaba Museveni yalayidde si munnabyabufuzi ba MP bagenda kulayira wano ekibiina kya Nuupu ekyFDC bakisizaawo ababaka nabo bagenda bawa miliyoni 3 kati nze bwe mba ntunuulira situnuulira Museveni wasanyizaanyiza ki naye tunuulira eggwanga nti eggwanga gye liraga bannayuganda bwe tutagendereza nti ne be tulowooza nti be bandibadde balwana baate baafuuka olwokuba nti omanyi obanga omuntu ali waggulu omwana oba omukulu bw'aba omubbi n'abaana bafa wakati otunulira opposition n'otunulira bambe ba parliament abagenda okulayira
omuntu bagenda muwe esuuti za milioni 5 simanyi motoka obwo bonna bonna olaba nti eggwanga okudda emabega ng'ogyeko okutunuulira ti Museveni yalayidde ani yalayidde ne bannabyabufuzi eggwanga lino balitutte mu mbeera embi kubanga kati ogenda olaba nga bakansala nabo balayira ogenda owulira kati Museveni yalayidde abaddemu okwemulugunya naye ate tunasangayo agamba nti nze ssebo owa nuupu oba owa-FDC oba owa DP nze sijja kulayira saagala motoka ya milioni 7 kunyonyootabaki tebanaziganda nze bwe mbanuulira eggwanga situnuulira Museveni situnuulira ani naye ntunuulira buli muntu ali mu kunyonyoota eggwanga situnuulira bitongole byakwerinda kubanga nabyo bennyininyini essente eggwanga lyafa eggwanga mu kufa era nze sijja kulimba simanyi ngeri naye nze gyebujjanyiza n'okujja kwa pulezidenti ekisanja ekijja olwezowuliriza muganda wange awe twagala dankani wuliriza bannayuganda dagali awajala ntegeere ti bannabyabufuzi bano no bayagala abasoma baani twetaaga munnabyabufuzi ali independent nga talina kibiina nti kino anajja eggwanga lino n'alijja Museveni gye yaliwuliriza najja eggwanga n'alijja Museveni gye yaliteeka okuliteekamu ebitongole nga Mwami Lwana wagambye simanyi bano ba DPC simanyi bano ba ISO simanyi RDC eggwanga lyetaaga okuviira ddala wansi linirulwedi bakansala n'ozabakansala bali 8 wano ku Ggombolo ne Makindi ezo zonna ssente zigenda kukola ki zigenda kwonooneka sa nze situnuulira Museveni situnuulira gaani naye ntunuulira eggwanga wajje liraga nosanga munnabyabufuzi bwakava mu kalulu ali mu mmotoka ya biliyoni simanyi 15 omukulu President Museveni saa zino nze sijja kunenya muntu opposition nga mwadde milioni meka bayina be bawa miliyoni ebiwera 5 n'akawumbi nga talina kyayongera kugwanga deneti ngani bangi abamu kwanja asijja bamenya bajja kunkuba obona gwe gambye wanjogeredde bale kugambe kya president mawaleka bakunyogana ojja bikola ku mulembe kati nze mutete nkugamba bwe inze President Museveni baba yalayiza biliyoni 7 ekyewuunyisa ya bulijjo ate yakekkereza nga Uganda yadde agambye sente yakozesezza nte tegeera naye nze sijja kubeera ku saidi ya mukulu wagamba nti aba opposition sente bazigaane tegeera sigambe nti bazigaane sokoleke lindako aba opposition bano naye banaagaana sente tegeera omukulu tagenda zikwata zikule mu ddagala oba kyuma kya kanso oba kyuma kya agenda zikola atya era jazikwata aziwa abazeetaaga bali omwo saagala dankani abuseebuse sigambye nti basigaane dankani simugambye nti dankani saagala sigambye nti bazizire dankani muwene sigambye nti bazizire bagambe kyeŋŋamba nze omuntu opposition wagaana sente togaana sente zikwate bw'omala okukwata sente ezo nga ne boonoozigaana sigambye nti bazigaane bagenda okukwata bamafiya bali mu gavumenti yaffe bazikwate bo bafune gye bazikola ki baziteeka naye bw'ozikwata gwe okutulaga nti olumirirwa nnyo eggwanga kwata wati ozimbeyo akalwaliro neka nawe kabisanya emeka mu sente ezo ffe tugende kumanja tugaa nti omubaka w'ejimbi yakola kino okitegeera tugaa nti singa twalonda lumu ffenna ffenna ntulonda opposition sanga bandikoze kino munauganda kyakola kino naye omanyi nze nyigira nnyo omuntu agamba Museveni akoze kino ate naye nobakuwa nozina bunkeezi kitegeera yegwe nogamba nti opposition naga nti amafuta bagalinyisizza bannaaye naye n'asirikali n'atambula nakola kino kumbe ffe tulinze kigambo kiva mu ye amafuta bagalinyisizza nga ffe eddoboozi twakuteekayo oleete gye tuli naffe tulabe engeri gye tuli yakukingamu okitegeera engeri ebintu gyebikola kitambulamu okitegeera naye gwe bwobeera onoga nti babirinyisizza n'otambula n'ogenda kitegeeza naffe otufudde kyembadde ngamba danka simugambye nti esente bazizire esente ne bwojjayo danka tikankuulira oba ebitulatutobigoberera tulina ababaka ba palamenti sewanyana yajjayo sente omwaka oguwedde yasigala motoka gyavuga sente zijja eyo okolemu ekirala anti ne sewanyana yazijjayo akolamu ki lindako
wano waliwo omubaka wa parliament nawa NRM bamuwa ssente mu bino byotokikwata twamulaba nga nagwira abantu b'epikipiki nakati yabazibidde naki n'eddwaliro kyeki kyobadde ogamba anti wuliriza nkulaga talina kyeyabagulira naye ku ssente sinagamba yabagulira ludo sinagamba zizigamba zijjeeyo zikolemu onakyukakyuka mugamba Museveni yakozesa ssente naye ate omuntu kunkulayira ate baniriza ssente za Museveni watuwaako ku ssente nti Museveni yakozeseza ssente nyingi mumbeere ku saidi egamba nti bannaffe ab'opposition bo bali mu kitundu sikiriziganya n'omuntu w'opposition Museveni waba yakozeseza biliyoni 7 ya ezo ssente ezo nyingi bagamba bwezo ssente si nyingi ebbiliyoni 7 zisobola okukola ekintu eky'omugaso zisasula abasomesa zisobola okusasula abasomesa zisobola okusasula abasawo zisobola okuyamba abakyala abo bamalaaya bemulabako abasasula bulijjo ne bafuna bu projekiti gwe bakola tulina basingo maaza nga beetaaga kapito wa mitwalo 2 oba 10 kolooza biliyoni 7 zisobola kuweebwa nga abantu nga bafunye emitwalo 15 ziwe abantu bali bameka abantu abazanyira ku ssente bwezo ssente ntono manya nyimbo ntono kuggwazirina naye abannayuganda bali bubi ezo biliyoni 7 nyingi nnyo tuleme kubalaatira ku ssente z'omuliwo omusolo nga batizijja essimu gy'okuba OTT bwe basalako ezo ssente akaveera k'omunnyo k'ogula nusu 10 kaliko omusolo gwa nusu lita y'amafuta gy'ogula batwalako nusu 14 ogugona musolo okitegeera kilo ya sukaali eriko nusu 7 musolo ezo ssente nyingi nnyo yabadde asobola okukozesa tuli mu mbeera ya covid okukekkereza weekuli yabadde asobola okukozesa newe zaali badde biliyoni 2 ate akawumbi kamu lwakuba nti kwabaddeko bannaabwe bano nakyemalira bayayisi babeerewo ng'alayira balamu yavuddeyo n'agamba nti ebintu yadamunategeezerako tebyabadde birungi engeri gyatakibadde jakusooka kutereza mugalo omwana ayinza okuba nga afunyemu ŋŋambye waba omukulembeze asoboka emmotoka 4 nga ziriwasa akawumbi kamu ng'aziwa omuntu ng'aziwa abantu abaleta kibagatta ku Uganda omwaka nyina akola ki n'azigaba naye ng'omuntu kwaziwa alina kyagenda kukola kitegeeza ssente ziyakozesa y'okulayira ssente ki ntono okusinza ku byabadde ajjakola kyenjagala onaamanye okusinza ku kyabadde ajjakola ate oba kusasira okanyavu olwenda waliwo n'ab'omukava batayita ku kamera sipapa bonna balina tekitegeeza obuwumbi nga 7 awo ng'obagasigasa obadde ogamba leero nno twafunye nze ng'omuntu nafunye ekisooka emboozi mu kadisha kyalyamuka gugola bantu tutandika ne ku Mande tugenda okutandika Shadia tojja tuleeta tugende wammadde kakati mwami bbala akkirize waba ng'alumu omwana yamusa bala mugaggadde ekibala era simanyi lwaki kati nze omukolo saagulabye kubanza amazzi amatuufu Museveni simulaba anti izo ndaba siri bonna byabufuzi kikkakatako okufolowinga ebigenda oyo omukulembeze w'eggwanga kinkakatako bano bamawa bambuulira nze mba noonya ekyokukola bamawapo nga balaba omukulembeze buli muntu alina kyayagala nze bano bambuulira nti nze kasiza okulakula ku TV ndi mukulembeze ng'ayogera sisobola owabya abantu nze sobola kusaako TV nga President Museveni ayogera nti tule mulabe sisobola kubanga emirundi mingi tugimulindiridde nga twagala bw'abanga essaawa ya Lochachi yagiwa abantu nga ye mu nnyininyini mulayiro yayisa abantu 10,000
lwaki fe ab'ebikulu tatuwabira ffe abantu ebisa yeyayisa abantu 14 kakitegeeza mu Uganda we yatuuka mulimu agaana bakimala obudde bwaganda omuganda kyalina kyaddamukanfa mukulu balamu agende ku rediyo kubanga nebalamu nayemugirigiri naye alina omukiro zibalamu oyo ye omusajja ey'omu kubali banfiirizaako sente zange ekiro ekyetuuka kyali engambo byayi netukula omutebe kyo yonna yagenda okumaliriza okugikola natutali muyinza ffe emusaba tusibye vip yaffe alobalias balamega ku stage n'agamba vip eyeeveemu abantu balabire kubeereyo ngeza kasitaddemu nga musanvu kati ye wavaayo nage gyemukambwe ate simanyi omukolo gwataabadde gwagenze bala mugaga mweri ekyo kyali waffe twavayo yadde genda kumulwamira naye twava enamboole kumbi twagira na mwambulensi nga sente zifu talina kyagamba bantu naye mubbi omanyi kakati kikiraga nti Uganda eno tulina abantu nga balina ekitamu waliwo omuntu lwotuuka ng'ebintu olina biraba nga musajja wakulu bw'oba ogaggawadde ne bakulaba nga ate okaabira ennyanja olina ssente osobola ne bakulaba nga ate olondalonda bufene ku kkubo kakati balamu n'obwa balamu bwe kuba balamu ebbanga lyasaabinze lyakoledde wa Museveni n'akola emikolo gyonna bw'abanga ddala ku luno tebaamuwadde nga teyagukoze omukolo ate ndowooza yandibadde omuntu omukulu n'akubira ku mwana oyo akasimu n'amugamba tewa omukolo ogwo nno wagukoze naye ekintu tekyabadde tebalabadde kirungi ekyokusookera ddala balamu lwakuba nti bali bakolera abasajja basoma muntu basoma biki naye naye yennyini abadde akola bifu kuba balamu si alina ebyuma ndi mu Uganda byebisinga era balamu saagala yeekule nti amanyi okutegeka wano ekyo saagaladdemu nakyogera saagaladdemu nakyogera kubanga nze balamu amanyi mumanyi esimu yenjirina njogera reality ate nze soogera kugwamanyi balamu njagala nkubulire naawe wennyini nnyini tolowooza nti wabwe bali badde okolera bande tebamanyi byokola kati bo baabavuddeyo ne baleekaana bo bacomplaininze lwaki gocomplaining ati omukolo gwabadde mubi nze ndowooza omuntu yenna yenna omugunjufu era omuntu ng'olinako wootuuse olina okuba nti munno bw'abanga bamuwadde omukolo n'agukola bubi muluŋŋamye kubanga balamu oli mu mbeera esobola okuluŋŋamya omuntu nti waliwo nno saawundi eyo tewakoze bulala bakukuwanga naye ate bw'otandika omulabisa balowooze nti gwokola obulungi ojja kwewunzika nga gwe wennyini weekubye etteke naye omwana yagaa nti ogenda kwekuba engwala kakali gwe balamu wennyini bw'otandika okulaga nti olw'okuba gwe tewategesa ate gwovaayo oyogera ekyo kiba kikyamu ekyo kiveeko gwe sirika kuba bajja kulowooza naye olwoba oyogera bituufu bajja lowooza nti oyogeza ki fitina nugu butakuwa mulimu omucere nga tebagwogeddeko kubanga abantu abamu bakola ebintu era nze simanyi bwe tunakola simanyi ojja mubanga obudde bungi sobole okuluŋŋamya abantu nga babalamu sobole okulaŋŋamya abantu aboogera ebintu ebitalina makulu ebinagiveeko manyi omusajja omulamu bw'ensi omuntu asinga obutategera yafuna ssente mu mistake naye omusajja asinga obulumu era buli bwosanga omuntu alina ekizibu nti mbadde ngenda wa Museveni ne bankuba enkokola era osanga mubala bw'osanga omuntu ng'agamba nti ekintu kyange kitambudde bwe kiti naye bannaye kibadde mu mukono gwa gavumenti ani yayisiranira bbala yabbenteza omusajja yabbenteza bigayi neza mike n'azibba neza kato ashbag omuntu omu okitegeera kati sawa zino bw'ova ebbalamu ng'otegesa ebivulu bya Museveni ebiwera 10 okitegeera muno n'avayo n'ategeka ekivulu kimu ababadde ku kivu tebona complaining kintu neki wajjeyo omutwe gwo n'engalabi yo gy'ozunga mu bantu ozunga mu kamera mbu ebivulu ekigunde kyanyumidde sawundi yabadde enfugu engaani owulira gwe bwali okujjanga oteeka nga tetugamba nti sawundi oyo yesinga obulungi mu Uganda tusaba mukulu balamu ovemu ekitima kyolina kibi balamu oli muntu mubi nnyo kyenva nekusendeza fayiro zino era gwomu kubazira emesezi z'okubanga ez'abapromota yagenda neyewa miliyoni simanyi ali mu 2 ate tubadde tubalese
olyo sonoza kusoma promoter tubadde tubalese naye gye bujja mutagendereramu abayita abanene abayita abalimbalimba abantu mugenda funa era olyo sonoza kuseneza promoter batugambe si olya naye otwagala wiki ejja bali mu 2 abamu bali mu 1 abamu bali mu 7 ombula kyenkugamba naye abaana abataddeko miliyoni 3 ku 5 kati kul'omukago olwekyo bangaye bajja kuba basigala tujja kudda ku ntebe balamwoyo mulaba banange babuulira eggwanga lino nga terinnaviibwako bamafiya nga bakalamu abantu tebajja kubalaba lwaki olaba omuntu watuukira okugeya nnyina n'ageya nnyina oyo aba muntu balamu tumumanyi weenaale mubikkako wadde omukolo tegwakoze eki naye ate balamu nga yanywikiyo omukolo gw'omukulembeze gwayita switi taali kiswaza balamu alinawo omutima omuluvu yalowooza ye mulungi omu eno ensi etambula ekyuka obudde buziba ne bukola ki omwezi ekiro ne gwaka emisana enjuba nekola ki balamu aleme kulowooza nti watalibeera mu kintu kati ye yasooka okugenda ng'atwala bbiya e Sudan kati watakyamutwala tali bamutwala aleme kulowooza nti buli kintu ekinajja nti alina okibamuna bamafiya naye batandise omukuba kyobola ku mukolo yabadde akulengera eri ng'alinga kinyiira nga yeewunzise kati aleme kugamba nti omukolo tegwanyumya ye bulijjo nga bwagitegeka kagambayo kinyuma abalala nga tebavaayo kwogera yabeera takola nsonga era muganda wange Duncan nga bagamba esente za bapromota bannayuganda abali eri bapromota bangi mu Uganda abategese miliyoni emu abategese emitwalo 5 abategese miliyoni 5 mpaka ku miliyoni 10 naye abasajja abo babbalamu ne bannakakundi kabamafiya balinga 7 babbye sente za bapromota betaddeko miliyoni 5 betaddeko miliyoni 7 kati njagala kulago njagala mbalago njagala mbabulira balamu agamba nti yali yategeka emipiira kino kyetuliko kya bapromota b'abayimbi balamu waba yali yategeka emipiira agende mu sport ne France yamusasula ne France agende mu sport yategesa kyokka adi ebintu bya sports abirese gikola next kyenjagala tugendeko President Museveni agenda ndonda ba ministers abene alemba bawe batuyambye baliwa minister bo benyini batuyambye nani gambe mukulu kasola bamuwe bamudizo ba minister naye naye kenyini ndabasendeze emyoga balinga abazibulanganya batugabe batunyate bitya ekyokubiri nanja mpozi nzoweni ali mukweni nzo saba bamuwe ba minister kuba mukwano gwaffe tubadde naye tutambudde naye mu ndongo monna bamuyita oloni olaba bulijjo kyegamba oloni mukozi olaba abavuga bano kyegamba bwaba agembe mu mukwano gwe bino si bya mukwano gwe tutunulira gwanga osiriza nze njogera ono yayogera bino si bya mukwano Benagenja kwa president wangesi wangambye ebitabo bikukkiriza okubeera president oli mwosabira bino si bya mukwano Uganda agere ndowooza ye kozesa omutwe gwo nkozesa ogwabadde kugamba ekintu kimu abenyalume balonze tetubafunyemu okitegeera kati saawa zino bwe ngati oloni deri nze mulaba ng'omusajja omukozi kubanga tukoze naye mu ndongo awedde abavubuka emirimu betukoze nabo era waliwo saawa zibemanyi nti yalina poloti agikuze mu ddeeki buli ayina emmotoka agikuze mani ne bizinesi so nti nze mulabamu obukozi eyo abalala benandika nti babawe banandebe nga abopposition baganda abopposition babawe mu gavumenti ya Museveni eno gye mugamba embi oba tebabawe anti bw'oba oyagala kutereeza kintu tokidduka okijja mu ki bayingire babawe ebifo ate nze mbasaba babikkiriza okutereeza gavumenti eno tugende mawa opposition babawe ebifo mu gavumenti eno badde nsaba mu katundu kano ompeeyo ku budde obwerako kakati kubanga niwo okulungamya eggwanga omwami ono gwayogerako yogedde wange nawe oyogere mukwano gwaffe mumanyi naye nze njagala bamuwa ekifo lwa nsonga bweti si lwa mukwano gwange naye muvubuka abavubuka banyigiriziddwa nnyo
banyigiriziddwa nnyo mu gavumenti eno ati Derrick oyo engeri gyali omuvubuka ng'ogyeko nayagala bamuwola omukwano Mugambe mukozi. kozesa nnyo njagala bamuwe omuvubuka amanye embeera z'abavubuka ate abavubuka bali mu mbeera mbi nno ate musajja muki muyiiya zekyo yensonga lwaki njagala bakole ki bawe Derrick. Ekyokubiri kyenzirako opposition FDC nupu sijui DPC kati ate wulira bw'oyogera nyabo kati ate wulira bw'oyononya ebintu mu nupu ojjayo ani omuwa ekifo mu nupu ojjayo ani waliyo abantu bangi. Waliyo Ndamani. lindako wuli kutenyaba Waliyo Ssenyonyi. lindako mmalirize ebintu byange lindako mmalirize bali bayimba n'olima ne bagamba nti tulibimba mu Uganda kuzimbira ku bantu bw'oyogera kwono gwayogerako Ssenyonyi agenda okujja ku TV okwogera omusanga yeetaddeko bino ebyabakazi bebeeteekako nga yina peruuse yenyerekesa ng'oyo omuwa bwa minisita omusanga wuliriza bano beejerusa beera ku nakyokala Power. President Museveni awe opposition Eno kale yavako nebikagamba ye kuba tebabawa bali batuka kuneba bagira baganda. Opposition bw'obawa ebifo kiri emirundi ebiri kiri kitya buli wobeera opposition bakuwa ekifo n'okikkiriza bakulabanga eyalidde eki nze olukwe naye ate bwe kuba kukolera ggwanga kubanga nze ndowooza nnyo ku ggwanga mu opposition mulimu abantu abasingira ddala aba NRM kati olaba omusajja nga Yusufu Nsibanga naye singa ageza n'afuna ekifo bajja kugamba nti oyo akoze eki alidde kwegamba bwolaba abasajja nga baseggona so opposition tebasobola bawa bifo ne babitwala olw'ensonga nti bannayuganda bennyini tebasobola bakkiriza naye ng'ate bwe tuba twagala eggwanga litambule era ne Museveni kino njagala okiwulirize nze bampita Mawa Haruna va mu byembeerayo gamba eggwanga we lyatuuka lyetaaga abantu abasobola okulumirirwa abantu n'abasajja b'olowooza nti bankibiina kyo babbi buki bubbi ne bw'ojja mu opposition eno ne weeyazikayo ku bantu abategeera ojja laba nga eggwanga litambula bulungi mu myaka gyo gino egisembayo kubanga emyaka gino egisembayo kino ekisanja ekisembayo bapromota ate ne bavaamu pulezidenti nkugambye enzijja ani nze ntegera bawutunzira mu nze nsi yakumawo okutegeera tulina abantu ba mirundi egi tulina movement tulina n'abajja independent tulina opposition ebiti bimeka kakati ebiti ebisatu era aliwo abantu ba mirundi emeka abasajja bano actually nina okusomera ekyegambo byali mu bayibuli baagala ne babba ssente ne bagenda mu kibira wayita kuty eyansi byebagibbi batuuka mu kibira ng'enjala ebaluma nga bateekeddwa okuddayo omwafu n'emmere akoleki okunagamba dankani omujagujagu zika ngende nemmere tebandabye nadda mu tawuni afune ebyokulya bano bamawa abaluvu we basigala eno ne babosiko ababiri naga dankani ono wadda kumbe nono yagenza okuleeta emmere naye yassaamu ate obugwa ono olwaba okukomawo ngambugiramu kubagitayumbwa nga afa nga bakakana ku mmere nga bali abatuuze basanga emirambo nyingi kyengeza okulaga kyeki Museveni abaopozisoni n'abaindependenti abawe naye ati public ejakiraba nti abantu bano bali bakolera mu gavumenti eno emugamba nti mbi kyembuuza tetutegeeza seggirinyani gavumenti yani egenda omusasula kakali lwaki tuyagala okuwa minisita olwedde buli mukasa yeesimbawo wali gavumenti mbi ate lwaki embi ogyesimbako banabyabufuzi abantu waliwo abantu waliwo munnabyabufuzi omusuubuzi dokita looya abo teboogera nkobazi ate omusuubuzi agula esaati n'agigula 10,000 tumuyinaano enjoli era kuzefa yenagamba nti eno giraba kugulwako banti kuwuliwawo emitwalo egi sinagisuubudde siringi 3,000 okuliddeko 1,000 naye ng'akuliddeko emitwalo ng'egi kakati looyo manyi kitegeeza mu Luganda kitegeeza omuntu abuzaabuza omusawo takkirizwa kwogera mazima nebanda byabufuzi kasita omuntu yenna ayingira ebyobufuzi
odera gavumenti gye bagenzemu kati aha bagenda kusooka bawoyawoya wa 3 kumeka bagenda kuzigaana mukyogamba mbu Kayemba Sola n'abigaana Kayimba ezo zigaana kyasobola okukola kiri ekintu eki nze kyembamanyiiko abo abazzi baganda kyo kibasobola okukola basobola okugamba nti ekyo bakisobola naye okugamba nti gaana ssente muvubuka oyina muganda wange ekintu kyebayita munnabyabufuzi omulimu ogwo mulimu gwa kikopi nnyo omuntu abeera tannayingira byabufuzi olabira ddala nga gentleman era ajja kudaala n'abasuubiza n'ayogera ne mugamba nti waawo ne bakulembeze bakolaki naye we bamala okutuuka bafuna ebifo ebyo simanyi omuzimu gwa mwami Museveni ogw'obuluvu we kubayingiramu n'aba opposition ogenda okulaba nga ayingiddemu emmandwa Kaseveni ey'obuluvu gwe tubadde tusuubira nti ono kati mulindeeko bannaffe opposition abasinga okugeza n'okweri n'abakubaka nkaaga mumeka FDC bameka tugenda okuweebuka ekisanja kino so nze wenjoge olumugamba nti n'aba opposition baba wekyandibadde kirungi nnyo kubanga bye boogera Museveni obubbi gundi wano tokozeewo malwalayo temuli ddaga njagala bakwata omusajja nga Bobi Wine bamuwa prime minister tuloke tulabe ku ddwaliro Uganda ennungi tuvimbire mu Uganda ennungi nga prime minister agamba emulaga eddagala mwerire ekirugu gye riri naye olwokuba nti bannayuganda ate nabo bwe banaakwata Bobi Wine ne bamuwa obwa prime minister nga bagamba oyo yatuvaamu so nga twagala kukolera Uganda ennungi abaana baffe abazungu banyinaku baganda baffe bulungi nga buli kyetwetaaga mu bulamu bwa bannayuganda kyandibadde kirungi Bobi Wine akola ne president ya ne bamuwa prime minister mu mutima omulungi si mu mutima omubi ogwa Museveni kirituwa ekintu ekyo omuntu wawansi atulabanga Bobi Wine ali ati abantu bannayuganda simanyi batwetaaga kusaawo ki tuteese ne bannayuganda tukkirize opposition ekole ne gavumenti kuba omusajja wo wa FDC bagamba abeera mmanji Besigye anti kaakati n'avaawo bwe yavaawo ate kyeyongedde kuba ye ate kyekiri Museveni obedda akagera akola ati nga n'enkofiira giwuba ati kasimaliro talina stress byayogera bituufu ani mulwana byayogera bituufu olw'ensonga nti musajja abadde agoberera ensonga zino nga boti nze nkugamba nti omusajja kati gobadde yogerako Besigye ye munnabyabufuzi eyalekawo nga n'ensi teba kubana abagenzeeyo nti baagala motoka za plate proof baagala ki Besigye yalekawo omulimu ogwo ogwogamba nti avudde mu gavumenti ya Museveni ng'amaze okubalaba nti bano liggwanga gye balitwala wafu kubanga bangi nnyo bolaba nga balemedde emyaka 4 ali mu gavumenti ya Museveni Besigye yakirabirawo singa yali ayagala bya bugagga singa yali ayagala byakulya yandibadde takidduka kubanga alina obusobozi obubeera mu gavumenti ya Museveni bwana bwagambye bannayuganda mwetaaga onamu okutunuulira abantu muveemu okukyamuka wano mwatukyamusa ne mutukyamusa abavubuka abanywi b'enjaga ne baveeyo ne bagamba kino kiwedde naye tetulina kye tufunyeemu wabula okututaagulataagula okyalabayo wadde omulasitafu njagala tugende netwebuuza ate ffe tuli ababodaboda bangambye ababodaboda babakwata eno Uganda bodaboda bazikwatira ki eno Uganda yaffe gye tulimu yensi mwekolera omulimu gwe muntu oyo so okutegeera ate omuntu najja n'abulwanyisa talina na nsonga lwaki akola nze ennaku zino nina amaziga mangi kubanga abasajja abola ababodaboda anoonya miliyoni z'emmeka 3 n'agula piki ajja kukubanonyeza abaana be ekyokulya jukirawo omusoolo amafuta agula buli nnaku naye pikipiki okuyingira yakola ki naye bodaboda kyekintu ekiri mu Uganda simanyi oba wali omukulembeze yesibaoko nga naye wa bodaboda oba katumba yali wa bodaboda simanyi abasajja babakwata ngavudde ku kyobakwata ekisinga kuno kiriwo kiti abasajja abapoliisi bano bakwata wa bodaboda ne batwala boda ye ku polisi namusaba emitwalo ameka n'agabawa najjayo boda ye nga tekuli risiiti aba yakafuluma ne baddamu ne bakola ki era nga bagala ssente endala owulira so nze kyembadde nsaba mwami Museveni kuba mwe mutwala ekintu kyembadde nsaba tubuulire bodaboda kyezakukola kyekisooka
ekyokubiri ne bodaboda ziterewo third party tumanye nti bodaboda bagikwata nteyina third party wabatuma element ne bazigula tukimanyi nti bwotuma tukimanyi nti wanaffe omuntu waleeta diru ya element bagiyisa mu bantu ne bagamba kwata batalina element ekyo abaana bakyuza ne bagula element abaana tolina musango lwaki okwata wa bodaboda teguliiwo ompulira naye bodaboda bazikwata enkya neggulu omuntu oyo gwosuubira agenda kulyaki mukulu Museveni ne banno mwekalekaleko mubeera eyo mulina security ezibakuuma naye ffe tetulina omwana oli wamugjako bodaboda kitegeeza nti aba agenda kukuba dankani gwalabyamu n'omutwalo agenda kukuba David Koma ayina maka kuba sijja kwogera ono tabeera muna ssente naye kati ogenda n'otunuulira nti mukulu Museveni muli eyo babakuuma naye ffe muleetere obuzibu abali eno wansi muteekewo emitendero wa bodaboda gy'alina oyitamu abeere ne bodaboda ye ngeri mu mateeka n'essaawa zino mukulu Faruku bodaboda omwana avuga bodaboda tamanyi kyayinza kukola baleme mukwata kati n'essaawa zino bakyusizza mu tebakyamukwata babakuba emiggo makindyene emiggo giringa emiggo tulina mejokero baye mejokero waba mubalakisaawo military akuba abantu abanemuggo bwe guti gulina akaludde oli mu maaso otegeera alina n'omukyala awo batamulabye kutenda ku mukono otegeera bakuba abantu eno makindi yafuukawo ekitundu ekya bodaboda nga bwe nagambye waliwo ebintu ensonga bwozitunuulira ogyeko muganda wange ono yeyerusa ebintu bino tuba tubitunuulira mu mbeera ndala nti nze sijja kulimba ekya boda singa kisekakuse naye Uganda eno olwokuba nti buli gwe bawa akafo abamubbi abamuki kakati omusajja abeerawo osi n'agamba naye njala ng'ennuma girlfriend yansabye emitwalo 800 ng'ajjeewa osi operation kyava ajja wano kubanga n'ayingire ekkubo n'agamba buli boda gyennonda gyenkwata ogijjayo 15 ekyo si kya Museveni kati Museveni alina kiyingiramu ng'amaze olaba kati nga otudde mu kati ng'awulira zikoze eki naye njagala musajja ono afunemu level etegeeramu ave kweri ogandi kati nguze ebizigo ki ebinanteeka akaswa akalungi aletegeere level y'ebintu ebitambulira nti abasajja abo aba osi bawulira ba osi operation be bakeera enkyanga enjala ebaluma ne batandika okukwata abaana abo ne babakwata ne babateekako ki ne babatandika obbasolozaako kubanga siza gavumenti oyo omulwana ayinza okukubuulira kubanga alinako abantu abawerana bakulembera abantu asobola okukeera enja nakola ekintu bagwe omukulembeze oluusi tokimanyi nakyo nogenda owulira owulira komplaini olinajagamba emmere nga terimu afana olwokuba teyabaddeyo lindako olwokuba teyabaddeyo lindako ojja kumala ensonga yi kyabasajja ono bawolereza balabika sebo nze ndi kunnakyokka ekisooka aliwo ensonga bbiri niyinza obutakolagana musirimawa tukisiba kwani bodaboda bakwatibwa buli police post ejjudde bodaboda ate wano mumakindi nga kuva gwe kutusibako waliwo omukyala ali mu kizungu simanyi manyi ali mu kizungu eyo oyo omukazi ye wano afuusa ekizungu makindi anti oli omukazi akwata nezinesakuziraba asobola okukanga enjala ebadde emuluma najja bataka okukwata bodaboda ali mu kizungu eyo osimuwalumala naye biraga telinakubaawo omanye obukulembeze bwonna ekintu kyonna kiza ekisa ku Museveni n'okubeera babiraba anti wetuba tulina RDC omulimu gwe mulimu ki bonna babbi kubanga ye omukulembeze waffe atwala obubaka bwa pulezidenti kyogema kino tulina RDC twabula taliiwa bano bawo basowanya nti babiraba bukirabukira ku mmeeza bakansala ti babiraba kitegeeza ne Museveni akimanyi nti abodaboda bakukwatibwa nebagibwako ssente naye munyinyi yakimanyi ebbanga abantu yetukomplainze ku mukazi w'omukizungu oyo kyogaba bakaba betwa kimanyi omukulembeze mwennyini nnyini eyatendawo obukulembeze buno obwokubanga obulungizi bw'abantu
kubanga naye mwenyini mukulayira emigo twagifunye ngako. Kya boda boda kikolebwe kitya kyazzemu eno piriyodi yokulayira kati kisusse bususi bakuba nti nze olumu wenjogera baga nti mwana bayogera nnyo naye ensonga ya boda boda eyo mpanvu basooka ne babatulugunya embabege ebiseera biri kati bamafiya we balaba nti omulimu gwa boda gulimu sente nga batandisa ozikwata bakwata boda y'omusajja leeta 10 n'alireeta mangu n'agijjawo ne bagamba guno mulyo era amanga ago mwalaba ebitongole ebiyingirawo nga bategedde ti omulimu gwa boda nga omanyi nti wano webagutegeera webategeera nti abavubi bafuna sente ngaeyo batwalayo amagye nga bateekayo abantu baabwe nti obusuubuzi buliwo nga bagenda buli walaba wava sente kati omulimu gwa boda boda bakitegeera nti omwana asobola okuzuka kusaawa ezi zigenda okubeera 12 ez'eggulo nga alinamu 8 wano ne bakitegeera nti mulimu ki era ebitongole wabiraba simanyi tugende simanyi safe boda nga byabwe era waliwo ne mukwano gwange awo ali awo aveeyo alina boda boda nga3 zagabira abantu naye abantu abo bagabira olina kubanga oli weewaabwe olinya baasi n'oyingira Uganda ng'oli muvubuka n'obeera mu Kampala ne bakunoyiga enguudo ne bakuwaaki n'ovuga kati omulimu gwa boda ne bano be babadde bakuba njagala nkuwulire bakoze sigino temwabaddemu bantu baabwe bakola sigino gambye omulimu guno gulimu ogwa boda gwajjamu obungodira buti kati ababoda enkuba gye bakubwa oyinza olowooza nti oba mwami Museveni bamukoze eki omusajja oyo yaekiddewo ekisiki ky'omuti nga bwejjaku alina ne girlfriend we babeerawo babiri awo omukazi yakubya abantu omulimu gwa boda boda bagulinako ekintu ku mutima era oyo omukyalo w'omukizungu ere walumala oyo siriivi oyo takwata boda ze kayenjala olumuluma nze kenyini yali ankutteko nze mukikomera wensula opposite waliwo akaduuka nga wonoba ku ssaawa 4 kitundu otuuse ewaka weerabidde oggulako eyaddayo zigulawo kageeti akatono nsale ngende kaduuka nga ndaba nenzigulawo kageeti enfuluma bwe nti ngende kaduuka omukyala yali yakakasibawo ne bampita jangu ne bankaba nga balina abavubuka nga 18 bonna babasibye ku muguwa ng'embuzi nange ne banteekako oyo omukyala nga yeeyagala nyabo ondabye nga nfulume wange wano mu kikomera nga ndina mu kishooti ne mu biniigiina ne tishaati yange nampalula mpaka wa so bakyuseemu so mwami Museveni bannange abantu ba wansi bano abavubuka boolaba abavuga boda boda tebakivuga lwakwagala baabulwa mirimu abamu balina ne zigigulu banoonya kyakulya kati gwe okuva luli wali ogenda okulayira nga bakuba abantu abo olowooza balyaki ebintu bya mambo 19 byannemyotegeera nalabye ne bakadde bye babiyingiddemu kitegeera kati momo 19 amumanyi sya mukazi wa Dax Katera onaategeka ndongoseko oddira omusajja yasiiwuka avaako nevuna omuninanya bwandaba okunyirira alowooza muneerusi n'okozesa omutwe nga tegulebe muganda wange alina ebintu binoamaanyi manye oluusi tuwasa abakazi nga tetunaba kwetegeka kati muganda wange Dax Katero beyalaba momo 19 ng'ali ku BBS n'amanya ngenda kuwasa momo endonga yange jakukolaki jakuyitawo naye nga tamanyi bigendererwa bya momo nti momo alina yegomba bazali okitegeera badonizera okitegeera kati mu mbeera eyo nti gwe Dax Katero wange omulyeru bambala stokisi ezitafaanagana oyinza obutasobola momo lwansonga kirasi gyayagala tosobola gimutuusaako era kati gwe omuntu yenna afuna omukyala nga momo oba okimanya bumanya nti momo alina okufunayo abalala bakuyambako okutuusa ku kirasi gyakolaki kati ekyo Dax Katero kyaddaala namukazi simanyi mwenzi yamukubyemu n'oluyimba enswa ekyo oba kisuubira momo omukazi ayagala abeere ne miliyoni 2 ku nsawo genda gamuwata so nze nanze Duncan ngamba ekintu kimu
buli muntu ategeere level ye ne class gy'alina okubeeramu asobole afune omukazi omutuufu oyo bw'oba Devicom yakera mwete n'afuna enjoyi wali wa boutique tewali buzibu nono ne muganda wange Bosco awakera mwete neyegulira bamalaya be wali ku kkubo tekirina buzibu so muganda wange abaana ba BBS bano nze sibategeera watandikira mudayana n'abatanzi tuyingidde mumomo mbadde njala kuwabulamu nkuko yatasala birevu buulire embeera ategeere tiwano bwe tuba twogera ku puroguramu eno saagala alage ekifaananyi abantu tetwogera ku bantu betumanyi okitegedde saagala akitwale era saagala awabye wabula twogera ku mulamwa n'ekintu ekiri mu nsi bwe kitambula bwe tuba twogera security tetuli bakwasi ba mmundu nti tuzimanyi tetubimanyi naye bwe tulaba security neeyisa gyeyisaamu tugyogerako so njagala muganda wange ono olulala bw'abangaze wano afunemu okutegeera nti wano twogera ku miramwa tetwogera ku bantu tetugende ku bantu titugende obale wawe ojja wano okugeya abantu eyo mu puroguramu eddako tojja naye ffe twogera ku mulamwa okuba guli mu ggwanga nga bwe tugenda okwogera ku bamalaaya naye nga tetwetunda so mu mbeera eyo njagala ategeera omuvubuka oyo embeera bw'erina okukola ki okutambula bwe tutta ku nsonga ya momo ne dance cartel nti ekintu ky'okwagalana kuno abantu abasinga bapapa bupapi bw'alengera omuwala ku TV bw'alengera omuyimbi ayimbye ennyo ng'agamba nti oyo nina okugenda naye engeri gye bali nti ebintu ebyo tebiriiko nti wateekamu ssente ziri awo tobolaba banguwa mangu okukola omukwano naye nga tebamaze kukola ki kwetegereza ate bano abavubuka baddankani balengera abaana nga bamoma wuliriza abayagala kubba ssente wuliriza nkugereza nti aba alowooza afuna ekifaananyi nti oyo alinamu akasente njagenda nkamuko so mu mbeera eyo tobolaba ava ku kino ekintu kya nakyo nobasanga nga bagenze banywedde enjaga bakozesa maanyi ga njaga maanyi ga shisha kati ffe tuli ku nakyo bw'ojja ng'oli mukyala ng'amaanyi gali ono enjaga olumuggwako omusanga nga mudomo peke yako omuganda adebe ebintu bya momo 19 kati momo 19 ne muganda wange omuyini manyi muganda wa Katero oyo mukwano naye obuzibu obubeerawo kati kyenda kugamba bwa mirundi ebiri singa omusajja nkuluye n'owasa omukazi nga simuye okunyweza obufumbu bwawe omukyalo nateekeddwa kujja oteekeddwa okumutuma omwalina okugeza naye omusajja singa oba oli muyimbi n'owasa omukazi ne enjo nayagala okujja mu mawulire mwebiri mubwera bakutaano obufubutuwaba naye ati eno gundi yesanze nti momo wa mawulire Katero mukubi wa miziki kitegeeza omutayinza kuva mu ki oyagala njogere bibyo njogere byawe ani madinga akuwa nange mbadde nsegera kujja woyagala paka mwena muli baseegu mwakwatagana omu singa akkiza atajja mu mawulire omuteeketuuka naye obufumbo bwonna omusajja ali mawulire n'omukazi ali mawulire okukwatagana nabaita akassaawa era oyinza okwegeneza nga obufumbo wano bwetulina obw'abantu abamanyikiddwa ennyo nga bali mawulire oyinza okusanga kamazinyanga ssatu naye ngaesigali zonna zaafu olw'ensonga nti gwe bweyagala okujjamu ekiseera n'okulya nga nawe enyaluzita nga bwetaaga olaba omuyisa n'okumuyisa kati enyinza okugamba Katero muganda wange ti omulamu tebikoma ate osi mukazi tukola puroguramu ezaffe naye ngaetufu kuba Katonda yaba naye yamanyi faluka olunaku olw'enkya nze nalimuwoozezza olimba lwe yayimbye olweyimbe muli wa Ssego eyazze muli wa Ssego eswengereki eyazze era obuli ali awo walinga adubuka kakyesaagala Kateera ku emiswa akyali bivubuka yesu omukazi adde wakakakkane Katero si muntu w'amawulire adde wakakakkane yeewummuza obwongo era ebbanga erineetoloola ajja kufuna omukazi naye kyenyinza okumugamba yeesonyiwa abakazi abamanyikirwa sire bwabeeso infact nikigaavu muvubuka yenna atandaba kuwasa kati nga wano baddankani bano babosiko bano abazibu obuzibu babulakativu bakyabulimu obugozi babikozi banze bakkiriza naye era nze mukazi
n'emikono gyaffe babimanyi emirimu gyenu tajja mirimu gyenu kubanga ekisooka omu mukafuna ogulaba falu munaye tekuweebwa kitiibwa tekiva ne kafuna yatuyimbaku nti abadongo tekuweebwa kitiibwa era kivula ne Museveni ekimukunganya okukuba nti atagira emirimu gyaffe ye alabanga ebirimu ebitalina makulu tamanyi nti guno omulimu tulina abantu betulabirira byagulabulabi omulimu gwasiba okumanya mu Rwanda Dax Katero yali amusobola omukazi oba yeeridda ku ndevu z'atasobola manija manyi ebintu byalaavu singa kubimanya nnyo nga ndinowe wange ebyabalaso kati kyeneebuuza mu mutima sinza gamba nti Katero yali tasobola mukazi kuba kufe embi fenna abaliwa tekuli amanye ku momo ne Katero ani yakwanani kubanga wootunuulira Katero ne sitokisi ze zitakwatagana sisuubira nti Katero akwasobola okugenda nga yakwanye momo nakkiriza ate ne momo obulungi bwe ate ogamba nti ate ne Katero endongo gyakukoga nti Katero obulwako kuga nti ono yasaana munne so kati kyetutamanya ani yakwana munne ate n'ekirala abakyala bano beegomba nnyo baagala nnyo ebirungi essaawa eyo yafunira Katero ayinza okuba yeegomba Katero ne sitokisi ze zino zitakwatagana omuyeruba kiyinza okuba kyekyakuba momo kati ate nga yatuuse ekiseera n'alabayo ab'obunyama aba 6 aba South Africa bamuyitaniyo medimo n'agamba nti ate Katero sitokisi zo soko zikole ki kati nagagende nekaso enso abakyala abo nebaagala tusobola okukola ki bimanya sofa abavubuka naddala mwenna abavubuka abatulaba ku pulogulaamu eno mboozi mukati bwe tubanga tufuna abaagalwa aba tusooke kusaba ssaala katonda omuntu mukwano gwo ngaakubaagala kuba ojja genda weegomba essereebu oyinza okuba ebiseera ebyo olinamu kasente akamukola ki kamumaintaini naye newabaawo enkyukakyuka oyo gwoyagadde obaserebu bwe omuwa buwiseene akasente we kakendeera kati tuli mu covid endongo tekyavuga Katero takyakumbira ku stage ne stokisi awo akasente we kakendeera omuyaye nga mmomo oba toddamu mukazi wo akuleka ewaka si musuubuzi n'alinya ennyonyi n'agenda eweerwe n'amalayo wiiki eyo nadda ewaka n'amalayo emu naddayo bw'oba osuubira aba agenda wali ennyonyi emitwalo esatu webale mwana Faluku nze ekyo nga bwe nagambye kyabavubuka bano nabwe nkitunuuliramu naddala gategeebyabamu bano abavubuka tebawangaaza bakazi omanyi lwaki kakati omukazi agenda n'akulaba ng'alabanga Dankani ulindako oluusi wamaze okunywa ebintu byo kati wamala okunywa ebintu olwoba toli ku nakyo agenda olaba nga amaanyi gakuwedde agenda olaba n'agamba yumviba gwe nalaba nga yesobola akyesobola kumbe luli yali ku maanyi ganjaga waliwo kyayi oyo gwe banywa kati waliwo kyayi gwe munywa oyo atefe abamukubuuza wuliriza kasajja kano kalemedde ku kyayi wokukuona ate ogenda kufiira ku muntu omu ng'onoonya maanyi nyanga toli kyayina noonya maanyi yina kubaamu na ssente tedi bannange mu byafaayo lwamba omulembe gundi tasaana musajja sigadde ebitalina mukazi naye omukazi yenna ne waaba minisita ne waaba ki omusajja osobola omwaka singa muba mukwataganye si bya ssente naye nga mukwataganye mweyagadde kyemulwana kyagambye nti omuntu afune mukwano gwe kakati ekireeta obuzibu abantu bafuna abantu babafunye ebyo bye babasuubiramu oluusi ne bitabaawo kakati mu bitabaawo ogendaba nga omukazi oba omusajja adduse omubuuka nga yali asuubira kwaka abavuuka ebiseera ebisinga baagala y'obusente ate abakazi balina enkola gye baagala mu ebiseera ebiseeraosanga omukazi nga yagadde omuvubuka ki omwavu agenda okulaba nga Dankani gwabadde naye kumbi gaabiralagalagala
ali ku mukama n'akolaki mukama n'ayamba namba yakwate sente oyogere mu programu yaffe oli musiru ekivaamu agamba nti akaganda okajja mu ssebo bulijjo gwe ndowooza nti wa mugaso anaaba wa mugaso gyendi sente talina ekibuzo kyo bagenda kitemu amaanyi gennyini peke yake amaanyi obadde ogenda situla muntu oli musiru sokoddemu sente tayina David sente talina bamulaba ng'ekivubuka ekyesobola balaba nakyo n'okwesobola tekikola ki tekyesobola kivaamu omukazi falukutatugambye eno pulogulamu yakwekubira bulago so bagala pulogulamu jagala tumalirize bw'abantu balina amaanyi Debiko ebintu bya momo ebyo ebintu bya momo ne Katero babadde bakagenda ne beeyanjula ani yavuga munesi nze ngamba momo yavuga Katero speed kuba n'engoye yatebiteeji yabitumbise bifaanagana naye neewunyisiza nnyo ate momo ng'olutambi lukyuse so baganda bange okwagala kuno kwa speed tukukendeeza era Katero oyo musajja atumutuku abeere mu golodi we negolode naye gunegolude naye anoba kati nze ate owulira era aba aluddewo bawezezza omwaka ekwezeza naye nga speed naye nga mu myezi nga tuvudde ekibuli otwatuvudde ekibuli tegunnaba tegunnawera tuli myezi nga musanvu awo si myezi nga mukaaga omukazi tomulinamu yadde omwana nga gokunduga ng'ogenda kwanjula ate nze newunya avubuka omubuka golabanga yandibadde apiikinga ng'alowooza nga nobakadde bafubaokujja kukyanyiza okugamba abantu abatulaba nga batuwuliriza kampisewo akalango kalongo pulogulamu eno tusayo ku saposa tulaba ne mukulu faluku n'ebyokulaba ebulaffe tubyegulira ye wajjayo kuyindi yatuyiseeyo yawuddeyo yageze kusaba omuntu yayena nga yeesobola olwa mukaaga nga wakateera amagezi oba mmomo kateera amagezi gateekeddwa okumuwa mama sobola kumwogera ku simumanyi bulya bulizi yali dansi omwana we kati ate wulira kati dansi muzanyi wa firimu singa oba olina gy'olima Uganda yali dansa yali dansi yamusangana ku video shoot kati kankubuuze faluku wabanga yali dansa singa oba olina gy'olima n'okwatayo ekimalo giswamu omugolo okyuse wakano gyomugundukeddewo oddayo mu kibira kakati yali dansa David omusebo kikyotegeezaawo yali ki dansa kati gwosobola kiri muvaamu dde ekyo yali ki awo tuvuddewo Katero muwa amagezi amagezi gemuwa kati bagambye agenze mu ggolo awo yakoze kituufu ali mubende musenyu eyo tavaayo abeerereyo ddala Katero ali musajja wa mawulire simanyi nakyamuwulira era nze Katero onawo oli ngenda kukunoonya mwogere kuba nze ndi mugambize oye tukole emboozi y'amalaaya n'ekirala nze ngamba abavubuka mwenna abayingira laavu muleke kivugira ku supiidi ya social media nemweraga nemukola bu tiktok muli mulaavu ebyo byebimu okola tiktok omusajja meddimo n'alengera laavu eyo n'agyegomba n'akubako omukazi eyo laavu ya social media kituufu kyagambye ono nze mukazi wange mulasa mposigana kyo kyeŋŋamba kyokka ati munenga namutaddeyo mukyala munyini olina olwamuwunya era Faruku naye kati ate olba twogera ku bintu ng'ebyo ebyobufumbo abantu bateekeddwa okubuuza watte kufanga eddulwa zeze kayiro mukyali kasigadde muyagolone obadde tomutulaganga era tubadde tumanyiddinga naffe tetukulaganga wabbafu dakisikateera ekyo kyali kisuubira kyotegeeza baali balonawo okwekyawo Katero ayinza okuba nga omwezi omulamba ku tv enyima ezo azikuba emirundi egi ate mama abeera kulikana bwava ku tv n'agenda dansa n'ayimbako bamma mbadde ekyabagamba omuntu asobola okubeera ngaasobola okutugulya ebyokunywa titwagala ssente nyingi ono falukumunenera sente zafuna aye naye alina obuvunanyizibwa kyegomba ku momo dayitin kati nze nga nze omu nakkiza dda nyina omukyala nemuteekeeka naye vaayo ogambe nti nze lwa mukaaga ekyokunywa ngenda kukigula sente ebyokulya sente ozisa ku ssimu yange enamba y'essimu gye nasomye eri 0702 115727 okusaponsalinge mbeebaza okubanga mutugoberera ne mukulu Faruku ebyo twogera sibeera ebyewatehakinga awantu wonna olaba nga tuwabyemu Faruku yabeerako kusogera kunokola nti Dankani wayogedde mu bubi n'ogamba mukulu Mawa mwetaaga akadde kuvano mumugjeeko muleta abavubuka abafiitinga ne society osogamba nti Mawa aleeteyo mukulu munne nga yalage kwega mukulu ne Mayinja tubeere nga tukubaganya ebyo mugana wa dakisikateera amagezi ne momo 19
abaana nze nno muganda wange nga bwe nkugamba saagala kuwa dansi katero yekka nze ntunuulira ggwanga wagyeriraga njagala ntuuka okulembera eggwanga olina ggwanga lyogenda kulembera ekyalo kikulemye okulembera eggwanga olusiriza nze ŋŋamba ekintu kye bayita abavubuka n'abantu abakola emikwano mugikolere n'abantu bemulaba so si muntu ndi olw'okuba abuukabuuka nnyo si muntu ndi olw'okuba yeeyerusa nnyo ekintu ekyo mukigenderere mulabe abantu mugenda kukola nabo emikwano musobole okuwangaala nga muli mikwano yembeera eyo tulina okutambuliramu era nze okubiriza abavubuka Katero yali asobola omwana ono oba ono omwana bbeeyi nnene omukazi teri mukazi bbeeyi nnene baba beerimba bwerimbi omukazi ebbeeyi ye ebeera ng'akyalina engoye ekyo nkikubulidde abantu abakulu tulina ebigambo byetuyogera nga tubisabika ne bw'amala okuba ng'engoye ne bw'aba abadde minisita nga talina ngoye aba talina makulu so Dax yali amusobola bulungi nnyo kasai gambye tikasa yamulabika nga talina ki ng'ate tagenze kunaaba yali amusobola Dax yali asobola omukyala tufunike omanyi mu bintu by'omukwano bino katonda alina okusabira omukazi ne bwewangala naye emyaka 2 n'amala n'agenda kiba kitegeeza mu bitabo bya katonda emyaka gyammwe 2 gyawandiikibwa omuntu nijabeerako so sijja bonna bba amagezi oba nijja bagamba buli omu olugendo lwakutte nywereza eyo maaso omanyi batugamba mu bulamu buli muntu alina mukazi we omutuufu atya oba tunamufuna kitegeeza obudde bwe tebunawakola Dax Katero obudde bwe tebunawatuuka naye nga mukazi we omutuufu gyali kitegeeza so ne momo ayinza okuba nga medicine mutuufu naye nga omutuufu akola ki mu mukwano buli kimu kijja ate ne kivaawo ayinza yinza bagamba ekintu buli omu agobere omukulu gwalimu gujja mutuusa wakola ki wayagala laavu kintu kizibu nnyo na buli omu takitegeera naye kye mweyagaddeko mukyebalize Katonda nti kyekyo kyekyo